Omwami oyo gwe mulabaawo bamuyita J.D. Vance nga ye Vice President ow'eggwanga erya America. Yabadde awo ali mu lwogera mu ggwanga erya German mu kibuga ekya Munich. Wabadde gye bayita Security Conference ndowooza y'Abamerika n'amawanga ag'omu Europe nga we beekuuma. Ne Zelensky yabaddeyo bamuyise. So ono omwami since that conference yagoyinze viral olw'ebigambo byayogedde. Mpuliriza bulungi. Yayogedde ebigambo ng'agamba aba Europe lwaki America egenda kubanga ebeesalako, lwaki gavumenti y'eggwanga lya America egenda kulekerawo okubanga ebawa obuyambi obwa security ne mu nkola endala zonna. Mpuliriza, njagala tugende fenna step by step. Yasooka abagamba nti bw'atunuulira ku streets zaabwe na biki bye bazze bakola tebisupportinga democracy, nti era obuyambi America bwonna bwewa worldwide butambulira ku nnono emu mu nsi erina kubanga erina democracy okubanga efuna obuyambi obwo. Wadde nze ngamba awo balimba. It's not like that. Anyways, agamba nti watunuulira zino ensi z'omu Europe nga tebakkiriza bantu kwekalakaasa freedom of speech teriiyo, nga tebakkiriza ensi ndala. For example, yawadde example y'eggwanga lya Georgia. Bulijjo mbadde ndi bagamba nti Georgia baakuba akalulu. Mu kukuba akalulu ako saidi eyawangula, oludda olwawangula akalulu nga bo bawagira Russia. Kati Europe ne sponsoringa okwekalakaasa okuli mu lino eggwanga lya Georgia, nga yo yajja eyagala nti saidi ewagira Europe oba etawagira Russia. Katukitwale bwe tutyo. Of course oba tuwagira Russia oli ku side eri yebeewangula. So they sponsored and boosted kuno okwekalakaasa kona. Ebyo byonna byabadde yabibalangidde byonna. N'abagamba nti ennaku zino bakwata abantu. Drone zeyo nazo zifuuse drone bwe. That is what he was talking about. Bakwata abantu bw'obeera ku opposition bw'obakola ki akalulu ensi wekuba akalulu nga tekajjidde in their interest nga babivulaavulaawo nga bagamba oyo yaronze ebifu biki mu bufunze nga bagamba nti bafuuse ba dictator. Ekyo bulijjo mbadde nkibagamba nti mmwe democracy alieri si ye democracy gwe mumanyi bali abasajja bannakyewa nga bw'okiwulira. So ebyo byonna yabibalangidde. Bwe yamaze obibalangira n'adda ku nsonga ya security. N'abagamba nti NATO anytime ejja kubanga evaawo oba bajja kubanga kijja kubeetaagisa nga bo okubanga either bateekamu kinene nnyo okugibeezaawo oba kijja kubeetaagisa okukola. Zelensky kyeyabasuggestingidde nti bakole amagye gaabwe aga Europe nga bo. It is high time nti America egenda kubanga ebasalako nga ebajjako military support yonna. Lwaki? Because they are refusing to fall in line muzine ensonga za Russia and Ukraine. Now this is Trump showing them his other ugly side. Ngabagamba nti bagenda kubajjawo support yonna. So balekerawo okugenda nga balowooza nti bagenda kusoososonkerezanga entalo mu kifo ky'okukuza economy zaabwe, mu kifo ky'okukuza amagye gaabwe. Balowooze nti America oba amawanga mala gajja kujja gabalwanira entalo ezo. N'agamba nti Europe emaze ebbanga lingi nga America egirongooseza ensobi. It is doing the clean up work of its messes. Omusajja yabadde nga byayogedde byabadde tebyetaagibwa nga mu Europe mwennyini tosobola na kubyogera ne bakuteeka ku media. Yayogedde ebintu bingi ebikwata ku ngeri America gyegenda okweyawula ku Europe. Tujjukire